ggwanga erya Burkina Faso President waayo Ibrahim Traore asimattuse okuttibwa ate era asimattuse enzingu eziwerako okubeera nga gavumenti ye evuunikibwa ng'ewambibwa ku mudumu gw'emmundu. Ate munnange mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo endagaano ey'emirembe yateekeddwako omukono wali mu kibuga Doha ekya Qatar wakati w'abayeekera ba M23 mu mukago gwabwe gwe begattiramu ogwa AFC n'obukulembeze obw'e Kinshasa. Trump atuwadde essuubi atutegeezezza nti olutalo olwa Ukraine ne Russia lwandikomekerezebwa essaawa yonna era nga endagaano zikyagenda mu maaso nga bwagenda okubeera nga munnange atunnyonnyola. Ate South Sudan nayo bwe batyo emmundu ekyaseka era nga amagye olweri aga South Sudan gabadde gabakakasizza nga begeddiza ekibuga ekimu mu kulwanyisa abajambula aba White Army. Kulamusizzaako nate gwe yonna mpuliriza wano ku Uganda at large nga bulijjo ziguse mu mikwesese era tetuli wano, tuli wabweru mu mitala w'amayanja gye tuli, emitala w'amayanja gye tuli era nga ku lukalu kwa Africa ate ne Bulaaya saidi zeeyo. Kale munnange mu ggwanga erya Burkina Faso gye tutandikidde, eggwanga erya Burkina Faso eri President Captain Ibrahim Traore ono nga alumizza bangi nnyo emitwe naddala abo abaagala okubeera nga munnange bakolera abazungu oba n'ensi z'abazungu nga zo zeesoma kubeera nti nno zikyankalanya Africa mu ngeri y'okubeera nti bo baagala kubeera nga bagikama bukami oba nga bagi-exploitinga mu by'obugagga eby'omu ttaka okukosa munnange n'ebigendererwa ebirala ennyo. Kakati munnange President wa Burkina Faso Ibrahim Traore bw'atyo asurvivinze assassination, asimattuse okubeera nga attibwa era nga kigambibwa okuba nti ba top government officials babadde involved mu lukwe babaddemu. Kati munnange amawulire gaago okuva e Burkina Faso bano batugamba nti omusajja ono Traore asimattuse okuttibwa ate nga si gwe mundi ogusoose era nga munnange okusinziira ku biriwo ali ku bunkenke bwennyini kubanga buli omu oba oli awo alaga nti nno ayagala abeere nga mu ngeri Traore gye yajja mu buyinza ayinza okuba alina bwe yakuba bbusu ye n'akola kinaayitawo mu ngeri yonna, naye ekirungi kye ye akoledde abantu era ensi yonna emutendereza era abantu nga bagamba nti bannange kakati omusajja akoze obulungi ng'oyo omutta ate ensi ogigamba ekintu gwe ogenda kukolera kyeggwanga okoliko okubeera nti noweeyagaliza wekka oba okubeera nga abo abaagala okumutta beddiza obuyinza mufo ky'okubeera nga bakolaganira wamu kubanga ekyo akigezezzaako ennyo okubeera nti oba oli awo abo bwe batali makambugu oba buli omu atamwagala oba eyeeyagaliza babeeke enzikaanya nejjukira nti eno waliyo ebibiina bingi nnyo eby'abalwanyi abalwana bangi nnyo factions bungi nnyo era nga bano munnange bazibu nnyo kubanga ntalo bazirireetinga ku ddiini n'ebirala, naye munnange okusinziira ku kusima akawunvu n'akagga ku nsonga eno nti bano babadde bamaze okubeera nti bakikakasa nti ono yasurvivinze ate olukwe olulala okubeera nti attibwa era Traore jjukira nti yajja mu buyinza 2022 kigambibwa okuba nti ono asurvivinze multiple assassination attempts awonye oba asimattuse enzingu eziwerako wababadde oba ezibadde nga zijja zitegekebwa okubeera nti attibwa era nga omulembe gwe muganda wange yadde yajja mu 2022 emyaka mitono nnyo gye balibwa ku ngalo w'egitugu mu ebiri
yakamalawo nti emirundi gye bakagezaako kubeera nga bamutta n'okuggyako gavumenti mu ngeri y'okuwamba amagye tegibalika mingi ddala ddala. Kakati munnange emirundi gino mingi era nti bagamba nti emirundi gye bagezezzaako okumutta giri 19 kasookedde nga ajja mu buyinza Traore munnange, era nga bagamba nti enzingu zino oba enkwe zino ze bagezezzangako okubeera nga bamutta kigambibwa okuba nti zino zirimu ba domestic actors, mulimu abeewaka mu Burkina Faso mwennyini bannansi okukosa n'abagwira balina ba foreign ziri foreign backed, kati balina foreign backed elements, era nga bagamba nti bano si basanyufu nnyo n'obukulembeze bwa Traore mu ggwanga erya Burkina Faso, era nga munnange oyinza okwewuunya n'ogamba nti kakati si basanyufu kuki munnange wetwogerera President Ibrahim Traore ye president asoose mu Africa okubeera nga asurvivinga oba nga awona enkwe ezo zonna nga bwe nzikunnyonnyodde 19 ze yakawona okubeera nga attibwa, kati ye president mu Africa asoose okubeera nga azisimattuka kuba nnyingi nnyo, abalala bonna muganda wange luba lumu 2-3 nga bakuba. Naye kwegamba nga bwe mputegezezza nti abantu beebuuza era ne bareactinga oluvannyuma lw'okubeera nga munnange bakitegeera nti Traore waliwo abaagala okubeera nga bamumaze omusu, nga bagamba nti bannange azizza musango ki? Omusajja agezaako kuyimirirawo asalewo era mu bwesimbu naddala ku by'obugagga eby'omu ttaka n'ebyobugagga ebirala eby'eggwanga okubeera nti tebijaajamizibwa ensi z'abazungu. Ayagala nnyo abantu be babeere bulungi nga bwe walabanga wano Idi Amin bwe yali, nti nga ayagala nnyo munnayuganda owa wansi, era bwe bamubuuza nti naye lwaki ogoba abayindi, yagamba nti nedda, yawa ensonga zenda, naye ensonga gye yasinga okuwa yagamba nti ekyo yakikolera munnayuganda, tayinza kukkiriza munnayuganda kubeera muddu ng'akozesebwa baki bagwira. Eyo ne yali ensonga nkulu ng'ayagala bannayuganda babeere involved mu kintu kyabwe, kugamba tuleme kulimbibwa nga bali bwe baatugambanga nti yasuula economy ebeera mu mikono gy'abagwira ate eba yammwe mwe nga bannansi ebibagasa ki, nga mwe muliwo okusiimula mbalaza z'abayindi ebibagasa ki. So nga ate era n'omuntu yateeka eggwanga lino mu lutalo olw'emyaka 5, Gen. Museveni ate naye yakola kinene nnyo mu kuwona economy y'eggwanga, yakola kinene kubanga emyaka 5 kiteeza eggwanga nga terikola ki, liri awo tewali kigenda mu maaso. Naye beekwasa Idi Amin, naye nga Idi Amin ye yayogera n'agamba sigenda nze kukubeera nga eggwanga ndikwasa, Uganda kugireka egende mu mikono gy'abagwira nga buli kimu bakirinako control. Kakati leka munnayuganda owa wansi afune ku buweerero, munnayuganda owa wansi afune ku buweerero kubanga goyinza okuddawo n'ogasudire mugagga, yes mugagga, naye ate ne bamulwana mugenzi bw'abava munno n'abalala basibaano oba n'abalala bonna betumanyi abagagga wano abaali babaddewo abaafa n'abaliwo, nabo basobola okubeera nga Sudiru. Nze bwentyo bwe ndowooza. Kakati munnange bw'atyo Traore ali ku bunkenke bwennyini era nga abakikola kimaze okubeera nga kitegeerekeka nti balina ababali emabega, era nga ne gavumenti eya Burkina Faso ekimanyi era nga ekirambika lunye, kubanga bano bagamba nti kibajje bazikize ku attempt
wabaddewo olukwe era still okuwamba gavumenti mwe mulina okubeera nga baagala okumaza omusu President Captain Ibrahim Traore. Kakati munnange jjukira nti Ibrahim Traore naye gavumenti ye katugambe nti oba tugiyite military government kubanga magye egali mu control tebalondanga kasokedde nga naye awamba buyinza mu ngeri yemu nga bali abaagala okubeera nga bapulootinga okubeera nga agibwako. Kale munnange amagye gagamba nti bano ababadde nga bajja bagezaako okubeera nga bajjako Traore bali best mu nsi ezibeetoolodde. Ivory Coast gye basonzeemu olumwe. Ivory Coast y'ensi ebudamya abaagala okubeera nga bavuunika gavumenti eya Captain Ibrahim Traore. Kakati Security Minister Mahamadou Sana ono yagambye nti yatutegeeza gye buvuddeko nti olukulu lwasembayo ku attempt kubeera nga bawamba gavumenti ku mudumu gw'emmundu lwakulemberwamu abaliwo n'abo abaliwo mu Burkina Faso nga bali munda mu gavumenti n'abo abaaliwo be baavuunika mu gavumenti eri okukosa n'abakulembeze b'abatujju ba terrorist leaders, era nga ekigendererwa kyali kyakubeera nga balumba olubiri lwa president bakakase nti nno gavumenti bagivuunika. Kakati era nga yatutegeeza nti pulaani baali baagala bateekewo omuvuyo oba akavuyo akasambattuko mu lubiri okukosa n'eggwanga lyonna. Kakati olwo nti eggwanga bali kakase nti ligenda wansi wa supervision eya international organization. Sana bwatyo yatutegeeza gye buvuddeko akomande ku TV, era bwatyo n'ategeeza nti nno essaawa eno wetwogerera nti baagala kubeera nti nno bajjako Traore, era nga obaoliawo okuwambako obuyinza 2022 tekyabayisa bulungi yadde n'akamu, kubanga jjukira nti wano mu Africa gamba kiri nti tulinga abaakolimirwa nti waliwo abantu bonga balira mu muvuyo era nga tebafaayo, abannansi oba abantu abawansi bafunamu oba eggwanga likulaakulana oba kiwabula gy'abatudde kimu, kirombe eky'amafuta, kirombe ekya gold, kirombe ekya diamond. Kati abo nabo weebali era batta bangi nnyo. Kati Traore ku myaka gye emito tekikwewuunyisa nti asobola okuttibwa ng'era bw'olaba be batta Patrice Lumumba. Ti Africa history waayo ye bw'atyo ti abantu abalungi battibwa mwangu, abo ate ababi be babeera ku ng'enkongolo mu buyinza tebavaako. Abo bo tebavaako, abakyankalanya be mumanyi bo tebavaako, babeera awo. Kakati Traore ono era baamulabula bamugamba munnange weesembereza abantu abamu naye ggwe abantu abo balabe nga sitaani edduka, ge bwe balaba run for your life, run for your life. Bannayuganda no be baali bagamba Traore hey munnange kale yagala okukyalakyala naye eyo gy'okyala wazibu, leka kukyalakyala, beera mu nsi yo, kolerera ensi yo. Burkina Faso obutayawukanako n'amawanga agagirinaanye amalala nayo munnange erina olutalo lw'amaanyi nnyo, esibe erwanagana ne ba jihadists, groups ez'aba jihadists eziwerera ddala, era nga kigambibwa okuba nti ng'amawanga amalala gonna agagyetoolodde awo nti eno estimate ey'okulwanagana ne ba jihadists group ez'aba jihadists nti estimate eri ku 40%, kwegamba nti eggwanga ebitundu 4 biri mu control ey'aba jihadists. Era munnange bwe batyo abatujju bano
si bangu yadde n'akamu nti newankubadde nga Captain Traore avuddengayo n'abawa ebisuubizo n'abasuubiza bannange mujje tukolere wamu to improving security era tukole partnerships era ng'agezezzaako okubeera ng'akola partnership ne Russia era bw'atyo bw'asuubiza okubeera nti awa bannansi security naye munnange situation ekyali nzibu nnyo ekyali ya bunkenkemuuko kubanga munnange ba insurgents bakyayongera okubeera nga balumba entakera kakati region eno erimu okuva kungi nga kwekuusa ku butujju nga bw'olaba munnange kwagamba nti okusingako oba oluuyawo ne ku nsi yonna yonna okwetoololera awamu era nga bagamba nti mu lulumba ku attempt mu lukwe olwakavaako okubeera nga bajjako Captain Traore ku mudumu gw'emmundu luno lwaliwo wiikisi ntono eziyise emabega nti bakizuula sana nga atutegeeza nti baplotters baali bagezaako okubeera nga bakozesa bagiyita Bakinebe religious and traditional leaders okusobola okubeera nga bakwata ba army officers okubamatiza okubeera nga babaakinga plan mu lukwe olusembyeyo bakiyise omwo nga bayita mu Bakinebe religious okukozesa ne traditional leaders okubeera nga bakola kakuyege okubeera nga bamatiza ba army officers timwali badde muwagira olukwe tumuggyeko kakati munnange nti okusinziira ku plan ey'abaali bategese olukwe olwo bagamba nti olwategekebwa ku lunaku lwali lwakusatu 16 omwezi ogwokuna 2025 nga baagala okubeera nga bajja ku president nti baali bagezaako okuba nti nno bakola kakuyege bayingire ddala munda abasirikale baleka okubeera nga babarecruitinga babakuyega nti kakati gwe plan mwoli okitegedde nti betugira bwe tutugira bwoti nawe mu plan mwoli okitegedde betugira bwe tutugira bwoti nawe mu plan mwoli nga bagezaako nga bafuna abo abali munda mu gavumenti ne mu magye bagezaako n'okugenda wabweru abo abadduka oba oli awo abeekukumye gye beekukumye n'abantu aba bulijjo nti kakati mmwe mukole muti nga bakolaganira wamu ne ba jihadists bali abatujju groups zaabwe kujjukira nti ebitundu 40 ku buli 100 biri mu mikono egy'aba jihadists kakati munnange bwe batyo abaali bakiplaninze nga bali wabweru wa ggwanga okusinziira ku sana atugamba nti abaali baplaninze ekintu kino bali wabweru wa ggwanga era n'agamba nti waliwo ababiri ba former army officers baliko ba army officers mu ggwanga erya Burkina Faso nga Traore tanabakubira nga awamba obuyinza era nga munnange bano be baali emabega wa plot eno era bw'atyo n'agamba nti nno balina sensitive information gye baategeera nti eyali eyisiddwa era nga eno bagisindise eri abatujju nga babagamba bongezeemu amaanyi mu bulumbaganyi nga balumbagana amagye aga Burkina Faso n'abantu ba civilians bongere kubanga babakolako ennumba mu kubatta n'okubatulugunya kino oba oli awo kiveeko okwegugunga n'okuteekawo revolt kwegamba embeera ekyankalanira eddala abantu balina okubeera nga beekyawa kakati munnange okusinziira ku mbeera eyaliwo wiiki ewedde munnange bwe batyo ba-officers abawerako ne bakwatibwa mwalimu ne ba-officers ab'amagye bangi bakwata abasirikale ab'amagye bakwatibwa kuliwo ne ba-officers babiri abanene ne bakwatibwa era nga bano bali ku musango gwa kubeera nti bali baagala kujja ku gavumenti kakati munnange bagamba nti
okusinziira ku ggwanga erya Ivory Coast, kubanga gavumenti ya Burkina Faso beesonze mu lunwe nti bebagezaako nti abaagala okujja gavumenti yebabaaki nga beekweka eyo. Munnange bo tebannaba kuveerayo kubanga bavaayo ng'eggwanga erya Ivory Coast batubuulire kitala kituufu bano ba plotters abaagala okubeera nga bajjako gavumenti ya Traore oba abakola obulumbaganyi nga bwe nkunyonnyodde okolagana ne terrorist groups ziri zonna okubeera nga bateekawo revolt mu ggwanga erya Burkina Faso, nti ddala ddala kituufu be babawagira tebannaba kubeera nga bavaayo kubanga nti bano bagamba nti bali mu exile mu ggwanga. Abali mu gavumenti Traore gye yasuula badduka baagenda mu ggwanga erya Ivory Coast. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti eggwanga lino oba obukulembeze obwa Ibrahim Traore bukyalina obuzibu bunene nnyo nti yakawona okuttibwa emirundi 19 egiwererako ddala, naye okusinziira ku gava Ouagadougou ng'ekibuga kyabwe ekikulu bagamba nti Novemba oluku olwasembayo olwaddiira nno olusembyeyo kwegamba tutwogerako olw'emmundu kati baagala kuwamba na mmundu ng'oggyeko ziri ate ez'okugezaako okubeera nga bamutta lwasemba kubayi Novemba omwaka oguwedde. Kati Burkina Faso munnange n'ensi endala tukimanyi bulungi nnyo zonna kati mu West Africa nga kati zikulemberwa magye Mali, Niger okusa ne Burkina Faso. Bano jjukira nti already bamala dde okubeera nga baawukana ku regional west baajawukanako era nga eno baajawukanako regional West African Bloc ECOWAS bakola already eyaabwe alliance eyaabwe era nga bano ne bakakasa nti tebagenda kubeera nga bakkiriza okuddamu okufutubbalibwako bafoma colonial powers Abafaransa, era bo ne basalawo ne bagamba kakati tugenda kuba tukolagana na Russia instead, tetugenda kuddamu kubeera nga tukolagana ne Bufaransa kuba twakoowa ate tetwagala kubeera nga mutufugiriza. Kakati munnange yo tugende ate mu ggwanga era Democratic Republic of Congo oluvannyuma ate munnange tugende tulabe Trump tumalirizeyo ndowooza ne Sudan. Kakati munnange tuli wano Kinshasa, Democratic Republic of Congo, era nga eno endagaano wakati wa DRC n'abayeekera ba M23 already yamaze dde okubeera nga eteekebwako omukono ceasefire agreement mu ggwanga erya Qatar mu kibuga Doha. Kakati munnange nti oyinza okugamba nti eno gitwalenga significant diplomatic development era nga ba representatives oba abakiikiridde okuva mu ggwanga era Democratic Republic of Congo mu gavumenti e Kinshasa wamu n'aba March 23rd movement oba aba M23 bano nga bali wansi w'omukago gwabwe oba ekibiina kyabwe kibagatta ekya AFC Alliance Fleuve Congo. Bano bannange bamaze dde okubeera nga ate bateekawo endagaano era nga endagaano eri wakati wa Kinshasa wamu ne Goma. Wakati bano bali Goma bali Kinshasa kakati basayininga endagaano nti Goma etegeeragana ne Kinshasa era nga munnange bano bamaze dde okubeera nga reaffirminga their commitment to a ceasefire and the launch of a peace dialogue. Bagenda kubeera nga munnange bassaako emmundu wansi kati olwo munnange batongoze enteesaganya ez'emirembe okusinziira ku ndagaano bwe batyo gye baataddewo. Kakati munnange okulangirira kuno kwaddiridde enteesaganya
kigambibwa okuba nti peace talks wakati bali kati tuli mu ggwanga erya Qatar. Kakati enteeseganya zino zabaddewo wakati wa Kinshasa era nga kyongera okubeera nga kiraga bagamba wa Kinshasa weeyimiridde kubanga luli babadde tebakkaanyiza ddala bano babateekako ne sente nti gwe boomulabirako oba atuwa amawulire alaba ku kanyuka oba omulala yenna sente bweziti ne bweziti nga ziri eyo mu buwumbi bwa sente. Kakati kitegeeza nti stance eya Kinshasa ebeera ekyuse we bayimiridde ku ndowooza babeera bajjuludde endowooza eyo nga bwe babadde babalaba kati olwo bayingire enteesaganya biki bye balina okuba nga bateesaako byonna tujja kuba munnange tubifuna. Kakati munnange era nga kino kizze oluvannyuma lwa ground breaking meeting ensisinkano munnange eyakyusiza byonna wakati wa DRC President Felix Tshisekedi ne President wa Rwanda Paul Kagame mu kibuga Doha era nga munnange gwe mulundi munnange ogw'ekikanga ekyo okusookedde ddala okuva aba M23 bwe basalawo okubeera nga ate basituka buto 221 bwe mundi ogusookedde ddala okubeera nga batuula ne babaako ensonga ez'omuggundu ziboogerako ne zivaamu ko kwegamba enzikaanya. Kakati munnange paka gy'oli abalamu Tshisekedi bw'atyo jjukira nti yali yalolinga out nga ye agamba tekisoboka kikafuuwe okubeera nga batuula mu direct negotiations n'aba M23 nti kikafuuwe okubeera nga batuula mu nteeseganya maaso ku maaso muntu ku muntu nti bateese n'aba M23 era nga munnange ye aba mu kiseera ekyo ng'agamba nti gurupu eno y'abatujju terrorist organization era nga yevunaanyizibwa okubeera ng'ekyankalanya Eastern Congo kitundu ekyo ky'obuvanjuba ekya Democratic Republic of Congo nga era bw'atyo agamba nti bawagirwa eggwanga erya Rwanda butereevu. Kakati munnange ate nga bwe nakutegeezaako bwe tukimanyi ffenna nti okukomawo okwa eyali president wa Congo Joseph Kabila okukomawo mu ggwanga lino erya Congo era nga mu kitundu kino ekya Goma oba ekyobuvanjuba oba DRC Eastern DRC kino ate nakyo ne kibeera nga kyaleeseewo ate obunkenke obw'amaanyi kiyinza okukyankalanya enteesaganya kubanga jjukira nti ate Kinshasa teri makambugo na eyali president Joseph Kabila era n'ekibiina kye baakiwera okubeera nga kyenyigira mu by'obukulembeze mu by'obufuzi saidi zeeyo kubanga bagamba kirina akakwate kubayeekera oba oliawo kyagala okukyankalanya ggwanga bo kye beewakana baddamu emabegakaawo naye era bibaddamu byonna bikwatagana kwewakana si byamakulu nti ekigambo kiri kimu nti nga beewakana naye nga baamaliriza bayanukudde nabo bayanukudde Kinshasa nti temutusibako matugambo zikubeera nga batuliisa engo. Kakati munnange okujja kwa Kabila mu regioni eno ate nga ono kigambibwa okuba nti muwagizi w'abayeekera ba M23 nga tewakyali kubuuza kiyinza okubeera nga ate kinyiiza Tshisekedi ate ne kireetawo era munnange threat ku national stability okusinziira ku mbeera ebaddewo nti babadde batuuse akungizikiriziganya nti kati batandike okuinitiatinga process ya negotiations nti kakati ate presence ya Joseph Kabila eyinza okuleetawo embeera enzibu ennyo. Kakati munnange delegations okuva ku njuyi zombi okuva Kinshasa nga bano babadde bakulembeddwamu Papi Mboyi Kangulu ne bano si Bannayuganda okussa ne delegation yavudde Goma nga yakulembeddwamu spokesperson wa AFC Lawrence Kanyoka. Kati munnange parties zino zombi
ezibeera nga zaabadde zimaze okubeera nga zikkaanya nti wabeerewo ceasefire, wabeerewo okukkakkanako, obuweerero bubeewoko, era nti n'okwogera okweyogerera amafuukuule hate speech ne bagamba nti ekyo kikome, era ne babeera nga bwe batyo balina okuteeka essira okubeera nga bayambako communities, okubeera nga basupportinga ne communities okubeera nga zisupportinga peace initiative, baleme kubeera nga ate ekugamba eno ku ground ebikolwa bye tuba tuwulira ebyokurepinga abakazi n'okubba n'okutigomya abantu nga bikoma. Kati bonna basooke beerabenga abooluganda, ceasefire ebeewo nti buli bwebeera eggoma naffe tubeere kinsasha, kati nga bwe tuteesaganya mpola mpola tulabe. Najjukira nti wakyaliwo embeera nzibu ennyo eby'obugagga e Congo. Juzi nalaba akatambi awo nga bannange batugamba nti Uganda is part of Africa, naye Congo nze ngamba ye part of Africa, kubanga ng'ogyeko okuba nti nno tebalina mirembe, naye naffe tetubaako na mirembe. Kyekimu nti bali nalaba juzi nga basima gold, basima ebyobugagga eby'omu ttaka gold, kati mulimu n'amayinja amalala gali awo gamamyufumyufu amarooni bwe gatyo nga bayoola buyoozi bwe bati ng'ettaka libumbulukuka bwe bagira bwe balonda bulonzi nga bw'onoogamba nti olonda kwegamba ng'olusozi nga bw'olega maramu abamanyi maramu, naye kwegamba nga gold yalimu n'amayinja amalala g'ebibugagga kumpi gajula kwenkana amayinja gano amalala galimu nga buga amayinja ga maramu, nti kumpi gaagala kwenkana, nti bw'olonda lino ejjinja eritalina makulu eryokubiri lirina aba gold oba ejjinja eddala. Neŋŋamba bannange akati bano abasajja bakufiireyo. Muhoozi ne bwe yagamba nti nedda Amerika tesaanye tuleka Rwanda ne Uganda mu ddiiru, naffe tulina okubaamu. Muganda wange kakati munnange ba representatives okuva mu Democratic Republic of Congo nga bwe nkutegeezezza okukozesa n'aba AFC/M23 bwe batyo bakkiriziganyiza okubeera nga bakolaganira wamu, era nga balina okubeera nga bonna bye bakola byonna byolekera ekintu kimu, truth, kubeera nga bakkaanya balekerawo okubeera nga emmundu eyaka, ate balekerawo okweyogereramu amafuukuule, balina okubeera nga bonna munnange byonna bitunuulidde ekintu kimu, kubeera nga bateesaganya biki terms and conditions. Ffe twagala ffe tuba tuddira ku bwa president kale Chekedi abiri vice okikkiriza kya kale Kabira mu mugobe mumugamba akomyewo wano ekinsa kyabeere wano kya anti bw'akomawo ebintu bye byonna mu bijjeeko envumbo bye mwawamba tetwagala kumukwatako, mumuleke. Kwegamba byenjogerako bifaanaganako bwe bityo ebirombe byeno naffe twagala percentage. Rwanda mugiwe omutemo gwayo bwe bityo ebirina okuba nga biba. Museveni ne Kagame nabo balina okuba nga balina ekifo mu gavumenti bye boogera bibe nga bikkiriziganyizibwa. Sigenze wala naye munnange embeera bwetyo bweri mu ggwanga lino era Democratic Republic of Congo, era nga munnange enteesaganya zino kiba kitegeeza nti ziba zigenda kumalawo oboolyawo obugulumbu obubaddewo wamu n'okubonaabona okubaddewo mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo mu kitundu kino eky'obuvanjuba. Aba M23 munnange kino baakisalako era ne bawamba ebitundu ebiwerera ddala okuviira ddala 222 era nga kigambibwa okuba nti abantu abali mu miliyoni 1.5 ba civilians bano munnange tebalina webeeje kaluba ate nga bawerera ddala bafudde, era nga munnange kigambibwa okuba nti amawanga amalala kati ng'erya Rwanda n'amawanga ag'abazungu ne kkata eyo nayo mweri nnyo mu nsonga zino nti munnange be bayambyeko ennyo abayeekera ba M23
era nti enteesaganya kiba kitegeeza nti zonna zaakufukamiza ggwanga erya Democratic Republic of Congo nti ebyobugagga birina okubeera nga bikola ki nga bigabanibwa bannange kale kwegamba okubuusabuusa kukyali kunene nnyo mu commitment oba mu kusalawo buli omu okuyimirira ku kigambo kye kubanga tubadde tukiraba multiple ceasefires emirundi mingi babadde bateesa ng'okujja okubeera nga bayimiriza emmundu naye nga ate bamaliriza babivuddeko nga babiviolatinze mu biseera ebiyise era nga munnange zino zonna enteesaganya tubadde nga tuziraba e Rwanda, Angola, Nairobi, Kenya zibaddewo naye nga ba observers bo bagamba nti implementation mechanism engeri munnange gye bikwasaganyizibwamu yenkulu ennyo okwewala okubeera nti ceasefires ze babadde nga bajja bateesaako ezibadde nga zijja zibaawo nga zigwa butaka obutaddamu kubeerawo nga kibaawo mu ngeri efaanaganako bwetyo. Kakati munnange bwe tugendako ate mu ddwaniro wali Ukraine Russia nga America eri mu makkati awo mukakasa nti olutalo luggwa lukomekkerezebwa. Donald Trump president wa America yabadde atukakasiza n'atugamba nti peace deal wakati wa Ukraine ne Russia erabika munnange eri mu kkubo essaawa yonna era ye yakozesa ekigambo success nti erabika egenda kubeera successful. Kale bw'atyo n'awa Zelensky deadline era nga okusinziira nga abantu bwe babiraba nga oboolyawo nti Ukraine eri makkati g'empologoma ebbiri nga bw'onogamba nti mu makkati g'empologoma n'engo nga sayidi yonna gyodda bakulya okusinziira ku terms and conditions eziriwo. Trump talina nnyo bye byakyusaamu okuva lwe yayogera ne Zelensky mujjukira ne bawanvuya amaloboozi wali mu Oval House mu America. Kakati Trump bw'atyo yagamba nti agirabanga ceasefire agirabanga success peace agreement eyinza okuteekebwako omukono essaawa yonna peace deal wakati wa Russia ne Ukraine era nga agamba nti talks zigenda mu maaso enjogerezeganya ate era nga ziri smooth tewaliwo bugulumbu buli awo bw'amaanyi era nga bw'atyo akyayongera okubeera nga ateeka pressure ku Zelensky. Kakati munnange bw'atyo atutegeeza nti Trump yatutegeeza nti Crimea akazinga Crimea kajja sigala mu mikono gya Russia era ng'agamba nti eno y'emu ku example gy'ageza okukola nti Ukraine bw'etyo esobola okubeera ng'ekomekkereza olutalo luno. Ekimu ku ebyo ebiri ki kwe kubeera ng'ekkiriza akubeera nti kizinga ekya Crimea kisigala mu mikono egya Russia ate nga bannange era still ensi yonna ya Ukraine ekyali ku bunkenke bwennyini kubanga ne ku Lwokutaano luno oluwedde drone zabadde zikyekaliisa era mu ggwanga erya Russia n'omuntu n'afa omu. Kakati bannange agamba nti Zelensky immediately mu bwangu alina okusabira nga asayininga atuuka omukono ku ddiiru eno gy'ayita long delayed agreement era nga eno agreement still eba esigala ekyawa United States access ku national mineral resources ebyobugagga eby'omu ttaka ebya Ukraine. Agreement eno eba ewa United States obuyinza. Kakati munnange bw'atyo Trump mu ngeri eyo akyayongedde okubeera ng'ateeka obunkenke oba pressure ku Zelensky ayoteeka omukono ku ndagaano eyo era Trump nga ayita mu envoy we state envoy Witkoff ono yakyaddeko e Moscow okubeera ng'asisinkana president wa Russia Vladimir Putin olunaku olwokutaano. Trump bw'atyo n'awandiika ku mukutu agamba nti success seem to be in the future era ng'agamba nti
yabadde asinziira ku Truth Social n'agamba nti Ukraine nga ekulemberwamu Volodymyr Zelensky tenebakubira nga eteeka omukono ku mpapula ezisembayo final papers era nga agamba nti ku ndagaano eyo oba ku mpapula ezo kwe kuli rare earth deal wakati w'eggwanga erya Ukraine ne United States of America era nga agamba nti kale kikeereyemu wiikisi 3 naye asuubira okuba nti nno kigenda kuba kituukirizibwa nti diiru egenda kuba eteekebwako mukono bunnambiro mu kaseera katono nnyo era nga bakyakola ku overall peace deal wakati wa Russia ne Ukraine nti bino bitambula bulungi nnyo era naga success seem to be in the future. Kakati munnange nti progress okubeera nga bakomekkereza olutalo luno nti kino kibaddewo kyebabadde bakolako mu myezi egiyise okuva Trump yakomawo mu White House era nga kino kiyinza okuba nga baba balakirabanga breakthroughs eziri imminent ezinaatera okubaawo nti kino kisobola okuvaako okubeera nti kale ebibaddewo byonna byonna bikoma. Kati Russia yo nga bekutegeeza ekyakuba bombardments zaayo aba Ukraine zikyagenda mu maaso ku Lwokutaano yakubye era nti abantu 3 baafudde drone strikes ze baakoze apartment building ne bagikuba mu kibuga ekimu oba mu bibuga ebya Maserengeta ag'eggwanga erya Ukraine. Kakati munnange Putin newankubadde nga ye tanaba kussa mukono mu kukuba Ukraine naye Trump afokasinze nnyo ku Zelensky okubeera nga munnange bakutula ddiiru era nga kino munnange kigenda kuba nga akkiriza okubeera nti amatwale agamu nti Ukraine ge bagitwalako Russia ge yeetwalako Ukraine ekkiriza okubeera nti no Russia egasigaza era nti Trump ng'annyonnyola yabadde ayogera mu Time magazine yagambye nti Crimea okuginnyonnyolako yagambye nti eno Russia egenda kugisigaza nti kubanga yeerina yimbu bayinayo submarines era nti Russia erina okubeera nga egisigaza kigenda sigeza Crimea era Zelensky nti akimanyi bulungi nnyo ekyo nti buli muntu yenna akimanyi bulungi nnyo nti Russia eyemazeeyo ebbanga eriwerera ddala nga tanaba na kujja mu buyinza. Trump tanaba kujja mu buyinza buli omundi ogwasooka mu kisanja kiri yasanga already nga Crimea already Russia yagitwala dda. Kati Crimea jjukira nti munnange kino ekifo kiri kyankizo nnyo kiri strategic nnyo eri eggwanga erya Russia kubanga kiri ku Black Sea mu maserengeta aga Ukraine era nti kino Russia yakiwamba 2014 nga President Barack Obama yakyali mu office myaka munnange giwererako ddala nga Russia teneba kubeera ate nga erumba Ukraine mu 2022. Kakati Trump bw'atyo abadde nga anenya Zelensky okubeera nti akyalemeseza olutalo luno kubanga ya resistance yakyalemeseza enteesaganya ne Putin era abakulembeze mu mawanga aga Bulaaya European countries bano nabo nga bagamba nti Putin still naye nti akyalemeseza enteesaganya zino. Kale munnange oba oliawo olutalo tunaatera okubeera nga ate lubamu enkyukakyuka era nga obukulembeze bwa Trump bwe butyo nga buleese options ezo zibasuubira okuba nti nno zesinza okubeera nga zeesigamizibwako okubeera nti bayimiriza olutalo wakati wa Ukraine ne Russia naye ba senior US officials bano bwe bati balabudde bagamba nti administration yaabwe ejja kubivaako era ebimma amazzi olutalo
balubalekere singa enjuyi zombi zigaana okubeera nga zituula okubeera nga munnange basetolinga ebiriwo bakkaanye olutalo lukome. Kakati munnange kino kiba kitegeeza nti obuyambi obw'amakulu ennyo US bibadde ebwa Ukraine buba bujja kubeera nga bukoma. Zelensky munnange bw'atyo asenga akyogera lunye emirundi egiwerera ddala nti nno okukkiriza ebitundu ebyawambibwa Russia okubeera nti nno bisigala mu mikono gya Russia kiba kitegeeza nti munnange eyo red line yennyini nnyini eri eggwanga lye erya Ukraine era nti ekyo kikafuuwe bo tebakkiriziganya nakyo. Kakati munnange abo nga bakyali awo tulinze bulinzi ani alekera munne munnange mu ggwanga wano erya South Sudan mu butakulwisa kigambibwa okuba nti amagye aga Sudan gamaze ne geddiza Nasser eno nga eri ku border eya South Sudan ne Ethiopia era nga eno kifo kikulu nnyo eri eggwanga erya Sudan naye nga munnange okuva March nga 4 amagye gano aga White Army aga Marshall bwe gatyo gasobola okubeera nga gakuba amagye aga South Sudan People Defense Forces gakuba base ne gagisaanyaawo era ne gattira ddala abasirikale abawererako ddala omuli ne senior commander General David Major Dak. Kale bwe batyo bagamba nti amagye ga South Sudan okusinziira ku South Sudanese Chief of Defense Forces General Paul Ananga Majok okukyalayo mu kitundu kino mu tawuni eno ya Nasser ku lunaku olwa Monday nga wakati olunaku lumu nga amagye aga South Sudan kikaje gafuumuule abajambula aba White Army. Majok bw'atyo General Majok mu kukyalayo bw'atyo yabeebazizza era n'abategeeza nti munnange tubeerewo nga tubalaba era twagala muyambe mubeererewo ddala mwebale kufuumuula bajambula era nga tugenda kuba ffe tusigala mu kubeera tumaintaininga 2018 peace agreement. Kakati munnange eyo tukyayongera okubeera nga tumanya ebifaayo kubanga nsobola okuba nga already abasajja aba Marshall already ali ku house arrest nabo tebatudde bwekiba nti basobola okuba nga bakuba base ku mulundi guli bakyasobodde okuddamu okubeera nga bafungiza ne bakomawo bubi nnyo nekwadde ng'era obuyambi bwa UPDF bwe buli General Museveni kyajja agendeyo oluvannyuma lwa Raila Odinga okugendayo byonna nga bigendereddwa mu kubeera nti nno bakomya oba bapreservinga gavumenti eri mu buyinza eya Salva Kiir. Already ne Salva Kiir ng'akulaga si mwetegefu kuba nga ava mu buyinza kulekera muntu yenna. Kale kwegamba awo wetuli naye nga UPDF bo batukakasiza batugamba nti mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okusinziira ku Commander owa Land Forces Muhanga General Kayanja Muhanga, Commander of Land Forces, yatugambye nti aba Allied Democratic Forces bano nti babakubye oba nti babasaanyaawo era tebakyasobola kubeera nga bapozinga threat yonna, tebakyasobola kubeera kirooto kya ntiisa eri UPDF. Muwulidde atugambye nti babamalawo nejjukira nti buli kaseera batugamba baba ne bakomyewo kyebajja batugambye nti bakomawo ate baali batugamba dda babamalawo. Naye bwetulaba UPDF kati tumanye oba ADF oba CEDF oba babadde nga bakolayo kiteri amanyi kubanga bino si byangu nnyo okunnyonnyola sijja kulimba naye nga bo batugambye nti babamazeewo wanayitewo ennaku ntono nnyo nti babano batukuba ate bamaanyi nnyo. Kakati Muhanga agamba nti yayogedde ku nsonga ya court martial n'agamba nti court martial wano e Uganda mbu Supreme Court okubeera nti yagisazaamu mbu ekyo kyali kikyamu era nti balina okugibeera nga baregaininga power yaayo mbu ekomewo
mukubanga ya makulu nnyo okubeerawo. Yali baddewo ku basirikale kubanga era na kooti yagiwera kubeera nga eva mu ggwanga, naye yagamba nti ebintu byayo bya basirikale ate nga just byakubatabaganya butabaganya bwe bityo kubabonerezaayo bwe batyo, naye nga tenawo obuyinza bw'amaanyi nti bakusalire ogw'okufa, bakusalire genda bakusiba emyezi bwe giti ne ba civilians babatwale eyo babavunaanireyo. Naye kati ye Muhanga agamba nti enkomewo. Okay, eyo katuveeyo munnange, era ndowooza kankomaawo tusisikana ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large nga bulijjo. Akuume.